nagezezaako okwebuuza ku bannange nga njagala kumanya ani oyo wa NUP yagende wakati kiro namugamba alangire nze nkulembera NUP naye nina ne bannange benkulembera nabo era mu bonna benkulembera nabo tewaliwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Naffe tukimanyi bulungi abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si ye yakulira akakiiko k'ebyokulonda era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko naye era nja kitaanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo era ekyagenda maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa batulugunyizibwa n'avaayo nga talina njala talina maaso nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga bali batulugunyizibwa wawa gye bava. Honorable Zaake nange kenyine bakati abawambibwa bakukuwa bakugamba kati kabaka kajja kutaasi bakuba bakulangira nkulayo n'enfaanana yo ng'Omuganda. Kitwalowooza nti kikyamu netulowooza nti era kyandibadde kirungi amaloboozi amagundivu okuva gye tuva gayogere ku nsonga eyo. Of course n'ebirala nga obutali bwenkanya obwali bwolesebwa. So byendowooza nti those were legitimate voices. Of course Katikkiro yavaayo n'abyogerako nga ku mulundi guno bwe yavuddeyo oyo munamulabye mu lukiiko lwa Buganda naye ayogera ku nsonga za Eddie Mutwe ekintu ekyasanyusiza nnyo abantu nange kye nasiimye era tumwebaza. Naye ekyokubeera nti waliwo aba NUP abasaba Katikkiro atulangire nti ffe tuwangudde ekyo si kituufu. Nga mutabani wa Kangalwayi yabyagenda okutwitinga olunaku lwa leero nzize kwebaza omukulu Anwar Katamba yabadde interviewinze omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde professional nnyo muganda wange. Nze simanyi kirimu omutima gwo naye wabadde professional nnyo. Eyo respect nja gikuwa. Awo omukulembeze n'alyoka atema mempo. Oyo bamuyita king of the mic akutta. Nkubuulira gimukwasa akutta. N'alyoka atema ensonga mayiga mwe yagendedde mpoga mwe yagendedde mayiga nga yeetema maganzi. Aba NUP bansaba nzije njogere nti Museveni yabba akalulu. Tubuulire bakulembeze ba NUP ki oba bakulembeze ekyaba NUP abaakokako gyoyogere nti Museveni yabba akalulu. Ke kali ke tubagamba nti abasajja bano bali mu kutulwanyisa. Bw'oba oyina amagezi era oba obiraba obigattagatta era ansa n'ogifuna naye bw'oba toyina magezi osigala otugamba mutuviire ku bakulembeze. Nzize kutemera omukyala Nambooze bakireke n'avaayo n'atugamba nti olunaku lwa leero ajje mu mpuuga obwesigwe. Muliwo abanvuma nga Nambooze atugamba nti okugoba mpuuga kigenda kutukosa nnyo ng'ekibiina NUP teyina bakulembeze. Ebyo byali bigambo bya Nambooze. Nenvaayo ne mukwata mu kamwa ne muvuma. Ndowooza walabye waayimiridde nti buli kaseera mpuuga bye yakola byonna ye Nambooze yali tamujjanga mu bwesigwa. Abo mujja mu lunaku lwa ddi mujja kutegeera ebyobufuzi. Nkugambye muli kuba siifu. Omukyayina bayita basiifu. Bw'otabayigira toliyiga. Bw'otalitegeerera mulembe guno tolitegeera. Tufunye omukisa buli omu asomera bwereere ogula buguzi ddatu. Nkubuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda biyigiriza buli
kakodyo ka byabufuzi konna kikumala okulaba abantu abo nonyeenya bunyeenya mutwe n'okuba bukubi mu ngalo noga katonda wange ng'abakubira mayiga engalo nga ayinako kyayogedde bambi bo babatendeka kukuba ngalo bo babayigiriza ekyo nkubuulira mujja tegeera mpola mpola naye ng'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu todisappointinga boy oyo tadisappointinga ngako yatemye yatwebazizza emirimu tugikola yatugambye tuba questioning banaatereza batya nga tetuba questioninze tuba bale accountable kubikolwa respect